nagenda nakera ku makya baali basula ne mbasanga nga era tebaliyo mu nyumba naye ng'oyo mwali emyezi 3 nga mwali naye nga tebaliyo ng'akaaba ng'akola kibannange olwo zaali ssaawa mmeka? yali yeebase nakera zaali ssaawa 11 ezikawungeezi eze ku makya kitegeeza bali tebaasuseemu yali yakaabye maziga ne gamugwa mu kiwanga bambi ne keebaka Katonda wange naye like naggula akadinisa kubanga ennyumba nenzigula akadinisa nga mwali omwo like ngembeera sinu nkitegeera then nembalinda kuba nali sina bisumuzo biggulawo nali ndi awo nga batuuse bakomyewo bwe baakomawo ndowooza naye yali yakyagala dda neyeekanga nayogerawo byayogera neyewozaako byesitayinza kwogera then nagamba oba omwagala mutwale okuva olwo oluvannyuma ng'alina emyezi 3 taddanga mabega wadde yakubirako ku ssimu ng'omaze omutwalo oba ng'ambe nti no bebi anti kati bebi wabeera omuto oluusi osaanuuka amabeere obeera ne that pain y'omwana biki teyafunako like that trauma at least okulaba ogezeeko okulaba ng'ali mu kugira kuyaayaana okudda oba oli awo siddangamu kumulaba odakola ndi musanyufu kubanga abantu benkyazizza be bantu beŋŋamba nti nno someone inspired me ate era be bantu bendaba ono musajja ye muntu gwena neŋŋamba singa abasajja bonna balingayo boolyawo singa Uganda eriko wakiriko naye leero ndwanye nemufuna temumuza bukya bwe mufunye naye ye muleese kakati agenda kweyanjula azze ne best friend we kinyo ate nga mukwano gwe nnyo muwala we Shalom ndi musanyufu tugatandikira obe waddadde obe waani ladies first Daddy yaso waaye gwoba osooka amanya gange nze Shalom first born mu Kabaliga family ebitiibwa tabimazeeyo omugambe ebitiibwa nabimaleyo CEO wa JK Furniture to the world. Wow, awo gwe CEO wasika ddaye kyobusika wakitwala dda nga tebannakikuwa ng'akyali mulamu amanya gange nze Daddy Shalom abangi basinga okumanya mwami Kabaliga linnya lyo oba just nickname head of chief ya Kabaliga uyo yetulaba watambula asaatuuka naye bannange yalwawo tambula nga muyimbirira tengerera amagulu gadde eno neŋŋamba lekaligiri Kabaliga family nsayisa obbalaba waneeno neyayinza nnyo okuba nga mwakkiriza mbayite waneeno Shalom ogamba otya? Nze ndi bulungi sirina buzibu mpozimu tuli bulungi gamba otya Daddy Shalom? Sirina tabu mwebale kutukyaza amiina mwebale nnyo mwebalire ddala amiina naffe tusanyuse nnyo nno naddala nze ndi musanyufu kusanya aba Brown musanyufu naye nze ndi musanyufu okuba nga tukyazi kubanga akalulu kakubye nga tuyingira oli otya eyo like how is life of being a single father? Sofa kati sinza kugamba nti obulamu bwempitamu bubi nnyo saagala kuwaayiriza nti obulamu bubi nnyo nti strugglinga nnyo nga ate luli eri emabega ebale kulabirira mwana mwebale kusiima mulabiridde nno omuntu akula omulaba era kati oluvannyuma lw'okulaba mwana no ng'akulabiridde bulungi ndabira ddala nga nange nkadde nti mulabidde ye ng'agamba omusajja tandabiridde bulungi otoma asaawa kutomulama naffe tukiraba kati olwo ye mwebale kusiima omanyi sikyanga okusanga omusajja alabirira omwana ebiseera ebisinga abasajja balowooza abakazi bokka be balina okulabirira abantu batyo obuvunaanyizibwa seba bibatiisa si kutya buvunaanyizibwa naye ndowooza oba oli awo kyetaaga okuba mulowooza omuntu ng'alina entegeera esukkako
Ntegeera esukkako. Kale ng'ategeera mukko okusinga oba? Sagamba wala tebategeera. Si nnyo. Si byange ebyo ate sibimenyawo. Kati kankubuuze, like watandika ddi, kyatandika ddi, kyava ku ki? Like okubeera n'omwana. Nga omanyi ebintu by'obuto. Sinza kuga nti maama woyo yafuna bwati olubuto oba bwoti kubanga lwokimbuza sinza kitegeera. Naye kyemmanyi nti nno Katonda yamuyamba n'azaala n'ataluggyaamu. Amiina, kyekituufu. Naye mu kuzaalibwa ndowooza embeera yamusukkako. N'alaba nga tayinza kumumiikiriza obwavu bw'omusajja atalina mulimu. Talina kyakola n'amyansaamu. Ng'omwana wa lunaku lumu? Omwana yali wa myezi 3. Emyezi 3? Myezi 3. N'amyansaaza okutambula oba okufa? Like gyali mulamu naye tetumanyi gyali. What? Bro, nsoko mpaka tambala kangaawo kubanga ndawe ine story eyinza obeera sad story ate saagala kugira. Saagala kukozesa ngalo zange ntandika okuzisika bwe bati. Myezi 3 naliko omwana. Walina omulimu? By that time bali byakweyiya. Cause nali nvudde ku ssomero nga sobola kweyongerayo na kusoma. Wali mu class ki? Ya kirasi tubireka. Ayinza ogaana okweyongerayo okusoma. Naye nga nasoma tonzalaba mu educated. Your education. So myezi 3 nga ka baby. Olwo yakuwa nsonga ki ng'agenda? Atalina nsonga gye yawa. Like okuddayo emabega. Mama omwana oyo like sijja kugamba nti nno oba namuwasa. Tetwewasangako nti tubeere mu marriage cause yali muto. Yali muto ng'alina emyaka 18. Ebyemyaka tubireke. Tubireke ebyemyaka. Naye kyo yatukira ozaala yali mukulu. So yafuna olubuto ng'ali waabwe. Ng'ate nange ndi waffe. Saabe waabwe embeera teyali nnungi ng'ate n'ewaffe embeera si nnungi. Bwe yamala okuzaala ab'ewaabwe ne bamugoba ewaka n'agenda mu mikwano gye. Bwe yagenda mu mikwano gye naye bo baali bakulu okumusinga. Kati naye nga bo baali batandika dde emize gy'okutambula nga omanyi ebyabawala ng'ate walina okubeera. Kati ate obulamu ne bugaana nga nange wendi obulamu tebukola ki? Tebutambula bulungi. Nga avamu n'aleka omwana mu nnyumba. Agenda okweyiya okufuna. Ng'akola mulimu ki olwo gwali gumulekesa omwana mu nnyumba? Sigumanyi. Ekiro? So kati awo nalina okuleka nange bye nalina okukola. But then wali okola oba wali just yocha? Nali sikola nga omanyi kale byogamba nti ofunyeyo ogende okubyeyo amatafaali ku kyalo ne bakuwaayo 3 ng'ebyo omwana avubukirira anoonya kye webito ebyali cause naye nali ku ssomero. Kati olubeereko omwana mu nnyumba nogenda n'omugjayo oba yajja n'amukusulirawo n'agenda? Nagenda. Nakeera ku makya baali basula. Ne mbasanga nga era tebaliyo mu nnyumba naye ng'oyo mwali. Emyezi 3. Nga mwali. Naye nga tebaliyo. Ng'akaaba ng'akola ki bannange? Olwo zaali ssaawa mmeka? Yali yeebase nakeera zaali ssaawa 11. Ezikawungeezi? Ez'okumakya. Kitegeeza bali tebaasuzeemu. Yali yakaabye maziga ne gamugwa mu kiwanga bambi ne keebaka. Katonda wange. Naye like naggula akadinisa kubanga ennyumba nenzigula akadinisa nga mwali omwo like ng'embeera si nnungi. Nkitegeera. Then ne mbalinda kuba nali sina bisumuluzo biggulawo. Nali ndi awo nga batuuse bakomyewo. Bwe baakomawo ndowooza naye yali yakyagala dda. Ne yeekanga n'ayogera awo byayogera byesitayinza kwogera then n'agamba oba omwagala mutwale.
okuva olwo oluvannyuma ng'alina emyezi 3 taddanga mabega wadde yakubirako ku ssimu ng'omaze omutwalo oba ng'ambe nti no bebi anti kati bebi wabeera omuto oluusi osaanuuka amabeere obeera ne that pain y'omwana biki teyafunako like that trauma at least ogezeeko okulaba ng'ali mu kugira kuyaayaana okudda oba oli awo siddangamu kumulaba bakwano be bo bawuliza like baŋŋamba nti gyali naye maybe ekimugumya nti engeri gye tuli ku media yatulaba n'abeera oke tekiri oke kuba kati olaba tekisobola kubeera oke kubanga kati kyemmanyi ayinza okuba ng'abalaba naye naatyo okujja gy'oli ku lw'ensonga y'ebyo byabeerawo oba oli awo nga talina n'omutima ogwo kuba sisuubira nti n'omuntu sookole ku mwana w'emyezi 3 n'otambula n'ogenda tatuna mabega naye njijjanjogera naye muganze simulinako tabbu ate kyokumutobendako na tabbu kitege ate kati omuntu kasita nga mukola ekibi ate nomulaga nti tomulinaako tabbu mukwano weeraliikirira omuntu mulage olaba omuntu bwanyiiga nakkuba oba nakuvuma omanya biwedde naye kasita omuntu anyiiga natwako kyayogera teyanvuma saamuvuma anti bwe bwobuzibu ate nakukola ekibi nakulekera omwana nga muto neera abasajja babikola bulijjo ne balekera abakazi abaana tubadde tulimanye muffe mummwe abasajja nga mwaba batulekera abaana omusajja ati okomawo okulaba omwana we kale simanyi naye nze kyeweebuuza naye kyeneebuuza kati kambuuze olwo omututte bwe namutwala kozi nali mbeera waka era namutwala waka wa maama wo ne taatawo maama wange taliiwo kozi ne maama yafa nga nina emyaka 4 sorry about so that ewaka waliwo step mother n'omutwala step mother wo ne senga ne bamwaniriza senga yamwaniriza naye ate taata ne maama nga tebakyagala kati bali baagala omutuge era waliwoko ku lutalo nsobola okutegeera ekyo kyo nsobola okitegeera mukwano nkuba oluusi abantu abamu bazadde baffe oluusi beefuula abatutegeerera naye ngaekintu kiba kibaddewo nga tolina kyakkola so ne babeerakokko naye ebbanga naye nga ndaba embeera gyayitamu tekimala bambi nga tekimala nga muli neetwala nti nze namuzaala kituufu so nina okuteekinga ova obuvunanyizibwa yes ekyo kikufuula omuzadde so era ne mmugjayo olina abaana bameka nembeera naye omusajja tayogera nedda kale tulina abalala betulaba mu midia baba obajja si bakwano ba Shalom maybe bemulabanga abaana bange naye baana babaganda bange naye omusajja nyiza okuwakatinayo omwezi ogumuso anti tetutogera tukangakanga yes kuba kati ffe twatandika tulaba Shalom yeka kati nze natandika ndaba Shalom yeka dagenda olaba ng'ate abaana baweze bangi kale baganda bange naye era tosobola obeerawo kye bayita ejjezibizi ne mu lutalo wabeereyo amagye amazibizi kyogamba ogalina Shalom okiwulira so naye nga bebiga Shalom kati wamanya jingo ky'okubeera ng'okola olina kabebi wamugjayo eri wabasenga ng'alina bbanga ki ndowooza myezi yagenda myezi 5 era ye teyalwayo twezi 2 twokka kati wamanyi jingo ky'okukola n'omwana bannange bebi ng'atawaanye naafuse enakaaba ayagala kunywa okwebaka ye wali okola mulimu ki omanyi lwaki nsalina mulimu gwenkola ensonga lwaki mmanyi emirimu mingi mu kuyaayana okwo nga ndaba nina gwendeese ogwabeerangawo gwe nakolanga ng'olwokola otya naye nga olumu ngenda naye ku mulimu nga bakukkiriza ate ng'oŋŋaana otya nga mwebasaawa olaba kizibu nnyo kati olaba kati fe abakazi bobeera single mother n'ogenda osaba omulimu ezimu qualification tolina beera na mwana oba bw'oba omuyina olina kuba ng'olina abeera naye nga togenda mweyita ku mulimu kati emirimu gyange gye nasinga okukola siga nti nali nina emirimu gy'ensomye gyali gya kuzimba kuweereza musenyu kuzimba masanyaze kati nga ogenda naye kusaiti weebityo
ate kati wali bali bakuyambako situlo biki katolo ekyokulya okunywa okufumbira omwana obwo obulamu nywanto mata semayo oba yayonkako era teyayonka tamanyi buwomi bwa bbeere nayemanyi obwenywanta abumanyi tewobutuuka kasana nowina ng'ozitowereddwa si byangu kubanga olaba okubeera single mother wala kaseera kuwulira ng'kituufu kiiki ng'ozitoleddwa ng'owulira oyagala kubaako kuwummulamu tewatuuka kaseera newejjusa n'ogamba obasinga like we yalwalanga awo naye teyalwalanga nnyo naye bwe yalwalanga kyasinga nga nentya jjukira olina ozuukuka ekiro nkitegeera olina okumulongoosa pampa biki nga bumanyi omwana nkimanyi bulungi bambi naye natuuka ne nguma omutima ne ŋŋamba nze ndiwo kati we naagamba nti simulongooseza nze yamuzaala ngenda biweereza ani ate amuzaala bannange nze simanyi kyongikoze naye bannange simanyi oba ki naye kati bazadde bwe tebatunula megagamba nti noba oliawo badirizeemuko bagambe omanyi kyobonyabonya ekimala oba tulakulaba tova ku gundi lwaki toleeta mwana oyo ne tumukuyambako at least simanyi kale simanyi oba tunaatuukawo naye kankitandike bwe nti nze like abantu bambuuza lwaki towasa lwaki oluddewo okuwasa kikibadde ekiddaako ebimu kubiŋŋaanye nnyo okulwawo okuwasa kozi nayitako mu mbeera yaba step mother yes nti balina nze okuva ewaka okugamba nti abazadde tebaaliwo abazadde baaliwo yadde maama yafa naye nga dadi waali wakisegeera naye dadi mukuwasa abakazi nze step mother yagamba muzeeyo wange nti nze mulabikira bubi waba ali emmere abawulya nga ayagala sesema bwantunulako so n'okuva nze waka tebyali nti nno oba omwana asenavaawo bino sorry to say naye nze muzeeyi yagamba tambula ove waka oba oyagala okubeera mu bulamu ng'olina emikono n'amagulu otherwise nja kukumenya naye abazadde abamu sima eki kyabatuukako kimanya abazadde batusindikiriza okukola ekintu kye tutandikoze abazadde abasinga ku kyenziza endaba abazadde abasinga bakola ebintu ebyekisiru munansonyiwa ogamba otya omwana wo nti kwate kuba ogenda nja kumenya amagulu like bwe ŋŋamba nti nno amagezi gaba matono nga bagamba nti no Fiona avuma abakazi naye nga abasajja naye nga ge mazima abazadde abamu simanyi kikyabatuukako naye so nanti olaba nze njigira mu mistakes zange zenkola nga nze ng'omuntu neza bannange ze bakola neze bakola nze kyekinyambyeko nnyo okubeera n'omwana oyo kati muze abasajja abamosi lwaki abaana babonaabona nga ate balinawo abakazi abo batazaala nti omusajja ono yesuyayo gwa nagamba n'abeera ng'awuliriza nnyo omukazi kituufu kasita omusajja awuliriza nnyo omukazi nze siyinza nze era oyo amanyi nze bandoopera ku bitundu bye tubeera nze simukubangako nti no bandoopedde nze sikuba mwana wo kumuwuliriza nze mukwata ng'akikoze nga talina we yeekyusiza yes nga tebaŋŋambye ne womubuuza nti mukuba embuno bandoopye simanyi bamugambye kubanga omuze ogwo ogulaba bw'aba nga agukola trust me wobanga gwe taata obanga gwe maama oba ojja mmulaba butereevu naye kati mostly abazadde kye bakola abasajja bwe badde waka maama oba n'abakazi maama ng'amugamba taata tafudde okunoonyereza oba ki ngadda ku maama kati onzijukize waffe mu kyalo waliwo mikwano kale gyali mituufu kati nga mama ng'agamba taata wange oyo naakola kino oyo naatambula ne bana abantu kyokka nabamugaana nga kituufu kyo kiri nti nga oluusi tutambula oluusi tetutambula naye nga tetutambula bya kibi naye olw'okuba kale ndowooza baali balina bad influence ndowooza mama nga tayagala mbabeeremu nnyo ate nga bo mikwano gyange taata wange kati nga ye waalopa ayagala bankube taata wange n'agamba muleke nyina wenjo basanga tiri bwe yansanga ng'ate gye nva
yampa emiggo ndowooza gwe mugo gwa taata gwasinga oluma yankuba kuba yankwati yandaba nadda ewaka ne mmusangayo n'ambuuza ovaawo ne mmugamba tubadde w'abaagundi yambuuza sebakugana kubeerayo n'agamba bwe ndi kukwata ng'amaze okkirabako yes ng'amaze kirabako era teyagendera ku binene mama wange yanzaira ddala sister mother naye teyagendera ku bino mbuno maama ayogedde kino eno mbwankube kati oli mutuufu ku ekyo okubbira nsonga so kyekyo nze nakula nze bangube waka netandika obulamu bw'okuyiiya bagubeka ng'olina emyaka eme ndowooza 15 15 emyaka 15 16 obangubere waka naviire waka netandika okusogolinga nzika era nze sinza kugamba nti noba muzadde wange yankwatizaako kino nandigambye nti yampeerera nnyo n'okumpeerera saasoma nti no kiri awo kigenze wala just wekiwe kyali sinze nzekka ne baganda bange bebunzaliwa mu taata y'omu mu mama y'omu buli omukazi ng'amugamba bagube n'abagoba akyali oyo omukazi yamugamba ajja muzaalira bakwini yabazaala simanyi oba yabazaala waleka tannaba naye nga yazaala simanyi naye oba yazaala bakwini oba baani naye ajja kuba bulungi omanyi abantu abasinga bye basiga bye bakungula kati tamanyi nti nenkya naye ayinza ovaawo ne baleeta omulala ate ng'ate yali wasganha ekyo kizibu kyakuteebereza ku muntu nga tolowooza ekyo kyoyogera kibeera ku muntu ng'olowooza nnyo anti okulowooza si kwampaka musajja wattu oba ng'olowooza ng'ate ofumiitiriza kati olwo okubeera ne Shalom mutandika mutya okukola vidiyo wakirowooza batya ogamba nti no katandika okukola vidiyo n'omwana ono era yali wa bbanga kikubanga nze natandikira obbalawo oba yali mu wakali mu P4 oba P3 oba P5 naye nga mwana muto ng'olabira ddala mwana muto ffe tetwamanyako nti oba tisemana ne batikitoka babeerayo simanyi biki era ffe twali mu bulamu bwaffe mu kazigo kaffe nga bwakuliridde omuleka n'agenda ku ssomero ng'alina akasumuluzo ke ng'omuwa ssente waba akomyewo nga kusoose okudda olwo nga wabbanga awo myaka si 12 11 nonde waneeno nga 11 kati ono nga tanaweza egyo emyaka ogenda ku ssomero atandise awanti kati awakuze atandise osoma alina ogenda ku ssomero parking olina ogenda okukola olina omugyayo ku ssomero kati awo oba obulamu bwali bukya nga kizibu ekyo awo kyanzibuwalira ate by that time kati nayiriba eno nenjiribawo nenkuŋŋaanyawo ka bizinesi keke nasooka okukola kali kakawoteeri nga kali bwayisaawo obwayisaawo nga ku kyokumambulaawo wekaali kakati nga nina okukeera omanyi okufumba ebyo ebyokulya capati muceere biki ebyo kati nga nkeera ssaawa zaali ssaawa 9 kyokka omwana ku ssomero bamwagala ssaawa emu oba okitegedde kati nakeera nga nemulekangamu mu nnyumba ebiseera ebisinga neŋŋenda nenkola nenkomawo ate tewaali wala nnyo tewaali distance ya wala nnyo naye nga ninyawo boda kubanga etwalira 10 tewafuna bano abantu abeeyogeza omwana omuleka mu nnyumba omwana omuleka mu nnyumba lwaki oleka omwana mu nnyumba abantu tewabafuna ababeera beeyogeza balowooza mbu bategeerera nnyo bye tulina okukola nanti ebiseera ebisinga nze si buli ayogera nti muddamu ya kituufu nanti era abaayogedde anti abaayogedde naye taba talina kyagenda kunkolera mu bulamu kati wabawulira wakolanga otya oba ba bad neighbors nze nakola kyenteekeddwa kukola kubanga ne bwobawuliza bali tebagenda kusasula renti bali tebagenda kulabirira mwana neyo yalwala nga tebamujjanjaba ate ng'era tebafuddeyo nakumanya era tebafuddeyo ne bwogamba nti like akulemeredde tebagenda kumutwala kituufu kati otandika okuwuliriza nnyo negativity zikuzuya ku mulamwa nova ku kyolina okukola ffe batuvumye nze nkuwulirako emyaka gyena n'ennyumba ze batugobyemu obugobi nsobola okitegeera n'omwana yes waliwo omukazi ali eyo kawande eyo nesijja mu menshoni nga kirinya bigo yajja n'agamba muve mu nnyumba mulemeseza n'abapangisa bange okusasula jja wanaakana mulina ebisiraani ng'olwo Shalom wabbanga ki nga awezezza ndowooza emyaka nga 3
3-2 nagamba mujone bisira ni mugende oboza nyumba ki omanye ebiseera bizikati nyumba yali ya mitwalo 5 ekintu kimu kyemmanyi abantu balandonda bakyasinza obeera n'ebyo ebigambo tezibeera apartment bubeera buno obuyumba bwe 5 10 twali tusobola naye ng'emitwalo 5 ogimanyi naye ng'ogimanyi kitegeera mukwano bagwa ne mu nyumba ya mitwalo 5 nga toziinaawo awo ne tuvaawo era batugoba bwe batyo kati ate awo ne muteresa namuteresangako nga we najja nti oli mukwano gwe ne baako ngende njiye era yasulako abantu bangi awo yasulanga omwezi emyezi 2 wiiki 2 sobola okutegeera bambi ate n'omala n'ofuna omudda n'omugjayo ate emyezi ogigwako gy'osasudde ate nawo ne babafuumuula ne babagoba so tebibadde byangu kiba kuguma kwewaayo nakumanya ky'olina kukola Katoro bwe yatandika okusoma jjukira otugambye wane nnongo muleka mu nnyumba n'ogenda n'osooka oyiribayo n'odda omutala ku ssomero paakingi munaaza wuuyo afuse ku buliri olina okusooka okoza engoye ze oba okwanika biki byonna by'osobodde okukola yafuka nnyo ku buliri naye era yafukako oba yali asula mu pampa ase mu pampa ate nze pampa nzingangula pampa tewakaluubirirwa okwoza bbi w'omwana omuto tekyakaluubiriza kati naye ayoza engoye zange kati engoye zo zibeera mubbi no like kati kale oba nalumizibwa luli eri ne kati nze nyambala jean kati oba nafuna obulumi sigamba bulumi ngamba okwenyinyala banange buli kintu okigumira olaba ekintu ebimu ebitiisa abantu nga tebwewaddeeyo teri atasobola kwoza bbi kasita omanya nti bbi w'omwana wo tatta era ogenda kuwoza ale ng'era byalidde gwaba yabimuwadde bitatta kati aha musuulira ntegedde so kati awo ennaku ezimu ekyo kyomuleka mu nnyumba nekimenya nenkeeranga naye kimenya ku dduuka nga mwalirawo mu kawoteeri twali tukolera kuba kali kaluumu kamu ne mwebasaawo n'amala obudde bwakyakya ne mmuweereza nga ku ssomero kakati nakyo nga kimenya nga omwana omuzuukusa mu kiro ssaawa 9 ogenda naye n'otambula naye mu mpewo nakyo kimenya ne awo na challenge eyo yampisa bubi challenge eba y'amaanyi bambi kati olumu nenkeeranga naye kubanga nali mpitanga ewali akasomero namuteekawo nina okuyitira ku kkubo lyerimu nenjogera n'omusomesa ne mugamba ngenda kkeeranga wane nomuteekewo waliwo ekisulo waliwo ekisulo asule abeere yebake ne banne naye okuba nali nkeera nnyo essaawa 19 nga n'abasomesa bati bannazuukuka era kituufu nakiera nakyo nekibamenya nekibamenya kati nembikwasa Katonda nenziramu kumuleka waka mu nnyumba nenziramu kumuleka waka mu nnyumba nga nkomawo bwemalamala ngaokola nenkomawo kati najja nga akimanyiira bwe namulaba yatandika okimanyira okuva mu buto ndowooza myaka 3-4 oba n'akasumuluzo kakalina simanyi bamutuma akasumuluzo nga abeera n'akasumuluzo naye kyeyankola mu kusuula ebisumuluzo menya kufu anti kyo naawe okiraba bulabi naye ate ndikada okyokola ofuna ejjinja nga bw'omugamba gw'otuuka wali kebeera ku jjinja ebisumuluzo ng'agenda nabyo ku ssomero awo aba alina bisula naawe kyokiraba yagendanga bwe yakomangawo neyeggulira namuto kati tewafunamu kutya kuba kati ono mwana muwala abaana abawala omanya ebiseera ebisinga omwana omulenzi oyinza ogamba nti no okwononeka kuba kutono naye kati ono omwana omuto ate nga muwala abasajja tebalina nsonyi tewafunamu kutya nga yeetudde ku ssomero ne yeekomyo n'ogamba nti what if something bad happens to her nga nange besaabirowooza sinza kulowooza nti nabirowooza naye kyenakolanga na makinga sure nti nkubira abasomesa waliwo challenge kati ng'olumu yeebaka n'ayitako kati agenda okutuuka ku ssomero ng'ate banne babata otegedde n'atuukayo saa 7 atuukayo nga babata bamaze okusoma kati nasooka nendowooza nti akimanyi dda ng'ennaku ezimu naba akeera kati ezimu neyeebaka kati bagenda okunkubira nti yakatuuka nga 6 abakyali bebi nga yakatuuka
kati nze kye nakola ne ngamba abasomesa mu making sure watuukira essaawa zonna mukole eki munkubira essimu nti atuuse nti kati avuddeyo. Lwaki tewafuna akasimu akatonotono n'okamulekera ewaka? Nafuna akasimu kalinga kakaaba alama ne paka wansi gye twali tusula naye nga kakaaba nga yasazeewo kwebaka takawulira. Naye kimanyi kino kiri ku baana kimanyi ngenda kugamba kino kimanyi nno abaana bonna bwe batyo. Omwana olaba kati ekiro nadde enkoye nadde nyina essimu gyesa kati essimu nengisiza wano ku kutu oli yakubye essaawa mukaaga nga ebyaddala nayiseeko dda saagiwulidde ate ng'essimu yange evuga nga laddu wadde nenkomawo n'omusanga nga yeebase kye bayita mboleera nansuzaako ku luggi n'omukonkolera essaawa 3 nga yeebase egalidde n'otuula n'otuula n'okunkona n'otuula anti wabeerawo oweerabira ng'opapa kati ye naggalirawo munda anti wamutendeka okuggalawo munda nga yalina okuggulira saawa nnyo oli ku lujja olukonkona ne bazuukuka ne bagamba ye bannange lwaki oganiza oba oli awo n'awawamuka ate tojja muvuma kati ng'ovuma waki emyaka gyegyo paka Katonda azatuyamba bwatyo n'agenda ngaako omanyi ebiseera ebisinga Katonda abeera ku sayidi y'ekituufu era ebiseera ebisinga nze kimu kyemmanyi kino Katonda abantu abakuzizza abaana mu mbeera y'okubeera obwomu Katonda alina engeri gy'abakwatirako ne babeera nga abaana bwe they don't get that bad things mu situation alina engeri gy'abataasa ate n'osanga ono abeera ne maama ne tata buli kaseera ate nga yafunye obuzibu era ate kati kirala abaana bano bakuzibwa omuzadde omu babeera n'amagezi ng'ate ye musirusi mugezi olina amagezi naye nga amagezi babeera n'amagezi babeera strong enough anegenda bimubuuza gemuleke wabikuddamu kuwa omutwalo kati kimanyi mwabyogerako ne mugamba tolinako nedda nange zennyini taziŋŋamba kuba nze mubuuze Sharo watuliddewa essomero kijja kuteekako hotspot wange wano tulina free wifi Brown neta password ya batuwe password tuwe era gwe yazikola oli mutuufu teri yakuyambako keera 99 nedda nsimanyi kyabuuza kati kambuuze kati omwana olwati kati afuuse veterani kwegalira kweggulira kusula mu nju yekka byonna bifuuse veterani kati kambuuze wadde tingako ko wakati awo ng'atandise okufuna kugundi maanyi olaba akuze amagezi olaba kale asobola okwegalira neyeggulira buli kimu kale ng'olaba ebintu bitandise okugonda ofunako ku interest eddamu ku dating oba waliwo datinzeko omuntu yenna ng'olina omwana naye saagala bintu bimpa stress tewadetinga nadetinga naye saagala muntu kumpa stress kubeerawo si kubeerawo mosi olaba abakazi ayinza okuba omwagala ng'omugamba birala ate ye ng'akola birala so kati nensalawo nengamba kanfukasinge ku mwana wange na butya bwe ngenda kubeerawo enkeera kati wagambangako shalo omuti nno ninayo nakati mugamba ngenda kuwasa no waliwo okugamba nti ogenda wasa mu ngeri y'okusa kuba kati akuze ngamba wala eri tugeze bw'obaako gw'odatinga nga oli mu relationship yonna yonna omugambako nti no I'm dating someone oba mugamba kubanga ye best friend wange lwasimbeera simugamba kati nagamba ati gomanyi tebafuna kugunda egamba omanye abakazi tulina olugezigezi akusanze n'omwana wo emyaka gyonna infact bakazi bokana abasajja akusanze n'omwana wo badde naye for so long natenka okwefuula omugezi ku mwana yeyogeza kati tobafuna abo ayagala kutegeerera ku mwana gwokuza okuva nga wa myezi 3 mpaka nga bwe nagambye kati omwana wange mumanyi kati tosobola kumuwaayiriza
ate waliwo kyojja n'oŋŋamba ne ŋŋamba ekyo binnya akikoze Kata obaleta waka baani godde kinze omuleta waka oba kiggwera eyo Sharon baleta ebyaka emeka kati alina emyaka wagikugambe kati lwaki mwogerera emyaka gye ayinza okugamba mwongezaamu Nawezeza 15. kaddiye Mukaddiye. 15 years Mukaddiye. Sharon Mutobera, how are you? Soke nkubuuze neno kati ngenda kola kati ebibuuzo kati life ebadde etya nga ngobera ne daddy wo nga tolaba ku mami Simbi kubanga mbadde sikuzira na mami nkuze na daddy. kati obeera onowulira ng'omisinga mami oba ng'omisinga laavu ya mami ng'ogamba nti nno wali nolaba omuntu nga alina n'ogamba kale nange singa mbadde ne mami Kuba love daddy jampe mala. baleseewo abamama baleka abaana mujja kiwulira era nyongere bajjukiza tuli ku born skin event nini ne Sharon ne daddy Sharon kakati mwana agambye daddy laavu gyemuwe mumala bamaama ize mukakkane kati kankubuuze daddy ono bw'obeera omulaba engeri gya strugglingamu biki buli kimu kale okuze kyemmanyi okiraba era challenges zaafunye oziraba buli kimu okiraba ku saa zino eno mami wo n'avaayo n'agamba tino nkomyewo neetonda omusonyiwa Nze samunyigira. anti ngamba omusonyiwa noddamu n'abeera munne mubeera mwena omukkiriza nabeera ne daddy wo ate nga mulekawo nga mwavu nawe n'akulekawo Daddy wabakkiriza. Waaye babuuza nze babuuza gwe mami bw'ajja n'agamba nti nsonyiwa ebyaliwo kati ofunye kasente kibiki omusonyiwa ani anti kati kembuuza gwe nanyini muntu omusonyiwa ate azaala nze azaala kadi gwe omusonyiwa okuddanga mukyalawo yes yakulekera omwana wa myezi 3 amaze emyaka 15 talabikako you've been struggling with this kid okuva day 1 kati nadda n'agamba nsonyiwa nkomyewo omwami sisobola wow awo ekyo kinjagalira ddala gumutima ogwo gwenjaga kati omwana bagamba nti nayagala kulaba kati omwana we yali akula waneno tiyakubuuzako nti njagala daddy mami yalagawa bananga amazima teyabimbuuzaako kulwaki tewamubuuzanga Nze era nkuze ndabaye. wali tumanyi nti n'abantu babeera ne bamaama tabimbuuzaako ngako kati Sharon waneno bw'obeera tugeze oli ku ssomero biki challenges okisinga osanga okubeera ng'okuzibwa daddy wo yekka Ndi ku ssomero yes oba mukula waneeno oba ogenze ku ssomero oba oli waka challenge kyosinza osanga nga kugamba nti nowakuzibwa daddy yekka oba obeera ne daddy yekka kuba ekyo si kibi sinakivi but it's challenging Nze challenge nayo kwa gyendabawo just okumperekerako nga nkyali muto ogenda ku ssomero. obeerangako ne campaign Campaign kogamba nti nno kale pain y'okuwulira nga owulira obulumi obwo wabuwulira oba just wabirekanga awo n'ogamba ize nabirekanga okuba naye yasina kyakukola ng'era alina okukola. kituufu ekyo kakati kankubuuze osomerawo P7 London Life Junior School Maganju. Tugenda gendeyo tunoonyereza otsi ozigaalidde n'ezo tuzaagala ngenda kati nfaaki kankebere tebalina bundi ngenda nteekamu essomero bandeetera abaana ameka abaatula P7 ne index ne points zaabwe tetwagala kukutawane kati banoonye TikTok kwebali neshalo mwakola meka entuufu ekyagala tugamba binoonya ne daddy agambye mbuno tetazimanyi Nani? ogale tozimanyi agala
tankula ebintu byesansobole. Yes. Nakuwa. Wamuwa success ki? Nze nakuwa success nenkwagaliza ebibuuzo ebirungi then mbuulira results. Katonda wange. Ezo tezigenda kufunika. Mujatuuka mukuba kugamba nti nojja kubuulira nga tutuuse waneeno. Okay. Sharon. Kinene kigenda beera kizibu okubuuza. Naye nkakibuuze Daddy Sharon. Ebiseera ebisinga omwana omulala bw'aba akula abeera ne challenges nga bw'otegedde. Kati wakikola otya? Nkyobuuza kye kimu ku biba bindeeta amaziga buli we mbijjukira. N'ekyo omanya nti nno nakihandolinga. Mu ngeri? Namugamba kozi yakeera ku makya ng'agenze mu nsonga ze na period ye nga tamanyi n'agamba Daddy ndaba oba kitegedde so nalina okutya of course naye ate era nze nali ndiwo. Kati wali omanyi bukya yambala paadi? Bannange abazadde abakyala kiki ennyo? Kiki ekikuleesaawo omwana omulenzi sobola omuleka emabega naye omuwala simuta. Kubanga abaana bawala babeera ne challenges nnyingi. Era kyo kyekisinga okunnuma omuntu like okulaba kuliko n'olaba omuvubuka kale beeyita bavubuka naye nga bakulu bo balowooza nti lwakuba oba nina omwana eyenkana bw'atyo nti ndi mukadde. Otunulira n'ogwolaba omuntu ng'akusinga obukulu nga yeebuuza amagezi ng'atate ng'olabira ddala n'abasiru bakaddiwa Daddy Sharon. Neŋŋamba nti oba onaalowooza atya kubanga nze nga ndaba ye waali ndowooza birala ne bye nakola ku myaka 18 17 nga nze ndaba oba yali yeewaabwe nga asula na muddeeka ng'asula na bulungi oba okitegeera era mbatunulira ebiseera ebisinga ne mbaleka kati kuliko ku ekisajja ekimu bwe kiwa example kiziwera ku nze mutunulira bwanki ng'ataddeko ka headset mu mutwe. Nze nkubuulira olaba njirirya omanyi kye bayita ghetto youth yenze buli wamu mpiseeyo buli wosi. Omanyi abantu abeeseera ebisinga ekizibu kye tulina we overjudge people. Ate tujajingira okusinziira no ku bifo bye tulaba. Nayo si mujingo. Abantu abasinga okujajinga balaba wanene kinene kiri kungulwe naye tebalaba bulumi abantu baba bayitamu. Tewali pain ekyasinza obbeera ey'amaanyi ng'okuza omwana ng'oli bwomu. Pain ate kiri challenging. Kati ate omuntu n'ava eri n'ayogera ebintu eby'ekisiru n'ogamba no kati internet abantu abasinga babuukira yalowooza wanaabuukira ono alina likes nti naye agenda kufuna. Nze njija mbagamba ebigambo bino like iffe ku internet tewaliwo gwe twabuukirako ate tetwamanya n'ebividiyo kye twasooka okukola nti kinaatambula. Nze internet nali sigimanyi nga nkomawo na mwana wange bamuleetedde Rolex yali nga ayagala nnyo ekikomando ate naye kye nali nkola ng'akirya capati 5 ku 7. Nga kati TikTok nze nga ngenda ng'omuntu omulala yenna tolinayo akawunti nali ninayo akawunti naye nga malo sina byenteekayo nga oteekayo likes zikoma mu 2 TikTok ogikuza naolwo olutalo. Kakati nakomawo olunaku olwasooka ne mugamba nze ng'atudde yali mu kutereeza bintu mu nnyumba. Olwo nga wa myaka emeka? Myaka nga 11 awo. Yali akuzaawo. Kati ng'atudde mu nju ne mugamba okimanyi nsobola okufuula serebu. Ne mugamba okimanyi nsobola okufuula sita. Kati ega omulaba omubuuza asooka n'ansirika okuddamu. Era n'ansirika kyava ngamba serebu bye biki. Okufuula standard bitegeeza ki? Ne mugamba n'obeera ng'ensi ekumanyi buli wayita abantu bakusibulako wayita Shalom.
era n'asirika ndowooza obutikitiki nga 3 naŋŋamba gwe toyagala kwefuula serebu was that question necessary? naŋŋamba weefuule serebu kati weyanziramu nali nkooye nanyiiga nnyo sijja balimba nanyiiga olw'ekibuuzo kye yambuuza si ntondo ezo omwana nga bw'agamba nti olina entondo anti nalaba nga mpisaamu amaaso omanyi basinga operate n'entondo ezo ziba ntondo ate nali nga nkutte essimu nenyiiga nenzira ku buliri wange ne mmuleka awo era saddamu mutunuzaamu kamera osegeera nembivaako nakiraba nti onyize lwaki nga takiraba naye waggumu nagamba ati agamba ali gumiti tewali teyetonda ng'ate gagamba nkoze eki yali takitegedde kikyakoze naye nga mwana kyali kituufu lese watondowala butondo netubivaako kyali kituufu ekyo netubivaako kubanga nze tiktok nali siraba kyenyamba mu bulamu ndowooza renti ndowooza mwana alidde atya nga ndaba terina kyengattako wiiki emu wiiki 2 wiiki eyokusatu nenkomawo namusanga mu nnyumba enyimba ebyo byali enscreen awo wali enscreen nga yakajja vidiyo eyo boogiraba kati ago agayimba gayagala paka nakati ago agalimu ebigoma nali ku mulyango nasenayingira ngenda owuliza nga ali mukuyimba ebyo ebiyimba naye ayimba kino bwakivaako nayimba ekya bwakivaako kati ekirowoozo nekinjija nengamba omwana ono kati nze nengamba mu nyimba zonna asazeewo yimba zino kati wenayingira nemugaba osobola oyimba enyimba z'eddiini ngaoluyimba lw'eddiini talinayo lutya lwamanyi nengamba kati bino ngaabikwata nembivaako kati enkeera kati nalowooza nja mu kkubo nakomawo ne mugamba enkeera ebiyimba jjo byewabadde oyimba osobola okuddamu n'obiyimba awo lwali olutalo okukwata essimu eno muteeka mu kamera nga lutalo eno essimu omutunuza mu kamera atunulemu nakomawo ne musanga ng'aguze kirolex kye alya nnyo capati mulungi nnyo ng'atudde ku buliri bwange ali yali ng'ayoza yunifoomu ze naye nga bw'alya bwe namusangira ne mubuuza ebiri omundi gumu ebimba bye wawadde oyimba jjo osobola okubiddamu n'obiyimba n'atunuulira ne mugamba nkubuuza biyimba byewadde oyimba naŋŋamba biyimba ki ne mugamba ebiyimba bino byewadde oyimba byali ensikini biki biki nga ŋŋamba nsobola okubiyimba ne mugamba biyimba osegedde n'atandika okuyimba kubanga agayimba agamanyi nakati omuga agayimba agamanyi kati n'atandika okuyimba bwe yamaliriza nze simanya bino hashtag ambiyize kati era omuntu abantu babba abantu ku intaneti mbu simanya ngenda kuza akawunti yoyo feeke dola teriiyo eyo ne bya hashi bya kisiru ne caption zonna nze sina kye twateekako ku simu nga we najja ne nkukwata n'osuulayo manyi suulayo saddamu bikebirako tukera ku makya genda ku ssomero nange ngenda mu kawoteeri kaffe gye nali nkola kati abaana waliwo abo abaana bakabakowe bali awo beemanyi awo baali nga tiktok bagikozesa nnyo kati bwe bajja ne baŋŋamba vidiyo wataddeyo vidiyo ng'etambula kwe kujjayo akasimu kange mba ku sigiri yange kusiika capati ngenda okujja ngenda olaba vidiyo ekonye tenike vidiyo ng'edduka neŋŋamba nfudde ekitiibwa serebwe kirooto kituukiriza neŋŋamba mukama katonda nenzirayo kati we naddayo ne mugamba vidiyo gyama kati nze nga nsanyuka naye kati yo ekyokumumanyisa nti vidiyo ekonyi tenike omulimu bannange tiktok nga talimanyi tosaabitegeera ku myaka 11 okujjako buno obwana obuzibu naye omwana netuteekayo endala ekiro twateekayo endala nayo neetambula netuteeka endala nayo neetambula n'omufuula serebu kati awo n'atandika okujja ng'asoma komenti kanakana kawa kano kekani osegera kati ekyo najja ng'akimanyira we batyo ate kinene bunene obusikiti bwe mukola nga mukola busikiti oba muba buseetiza oba kijja buzi
kati kubanga waliwo kasikiti kemusobola kemutera okukola kati nga muholidde mwakola kasikiti nga aleese emmere kati bwe yatuusa emmere omulekeddeza nnyama ye yafumbye kawunga nomubuuza sente wazitaddewo kyo munakulekedde sente mmeka n'atandika okubala ebintu bye yaguze nakulaga nti sente zibadde ntono maama wabipanze oba just okimusulako busuuzi nkubuulira ebigambo bino n'abantu ndowooza abakwata content ebiseera ebisinga video gy'opulaningidde ne muteekamu amaanyi tetambula yes gwe kibuuzeeko nze nkugambidde wano video gye mugamba no mukole content tetambula gye musooka okolako practice nti no mwetegese mukoze kino ebiseera ebisinga tezitambula wagitaddemu amagezi naye video kati ngaeyo omwana aleese emmere ddala ddala omulekedde sente za nnyama ogenda otuuka mufumbira afumbye ebijanjaalo okikwata nga atagendedde kyekitambula abantu nati bantu baagala byonoonese okitegedde ebyo weebityo kiringa obaana abayimbi oluyimba lwokozesema noteekamu sanse lutambula naye ng'eyimba by'oyagala bitambula ne tiktok weeri bajja kunjulira wakati waliwo obuvidiyo muteroka nolabira ddala ng'oba oli awo kati waliwo engeri gyasobola okuddamu ng'olabira ddala oba oli awo kiri scripted oba oli awo nga oba kiba scripted oba bwati bw'ali ali arrogant kuba oluusi abeera arrogant mukko ali arrogant bakiyita arrogance ndowooza tujja kusoma arrogant ate arrogance kyeki so naturally bwatyo abeera ne kale ebiseera ebisingawo omubuuza ekintu gwe kyosuubira okuddamu si kyakuddamu abeera ne answer ez'enjawulo ekyo kyava ku kikugwe oba ku maama we simanyi alabika nnyina oba yeyakyereke bwentyo omusajja yenayena n'omukazi yenayina atatwala buvunaanyizibwa oba musiru saawa nzira kuba kale bwemuddaawo era kati maama we amagezi gaga maama we naye kati kuzaazira eno Sharoma akuze kiri gumite si gumite mu maka gange ali gumite kati buno boyfriend wanyina nalabako video ng'olina omuntu gwe weewa naye mugamba va ku mwana wange weesonyiwa omwana wange biki kyali kiki ekyali kituuseewo kuba nze nalaba gwayogera omusajja nagezaako noonya video ye naye nze saagiraba nanti kagambo abavubuka abasinga oba entegeera yaabwe nnafu kale entegeera yaffe nnafu yaabwe kuba gwe tolina kweteekamu koze olaba omwana kituufu sigoga nti no muto nnyo sigoja ogamba nti tamanyi kigambo boyfriend oba boy lover kozi njogera naye n'abikwawulira nti boyfriend aba bwati boy lover aba bwati senza baategeera era nze siyinza gana muvubuka yegomba muwala wange sinze ngenda okumwagala naye in a good way ekinyombya nabo ye muntu okujja namukola ekigambo ekinene ku mwana agamba muwala we ng'agamba taata newewuunya entegeera ey'omuntu nzi bangi mubuulire mugamba oyo so omwe yakantuukirira okimugamba direct nze bangi abasajja oli najja nakutuukirira nagamba muwala omwagala naye kamala okusoma kitegeera n'omulala atali omusiba vuma sisobola kuvuma muntu oyo kubanga oyo mwana wa buwala alina okwanibwa era alina okuwasibwa naye omuntu okuvaayo ku intaneti n'oyogera ebitagatta oba obwongo bwo bubuyabuya ayinza okuba nga tebaayonka kimala baba bayonka ekimala naye ndowooza bakula obwongo amagezi gagenda gafumuka mpolampola olaba oyo teyayonka naye ategeera ate okusinga bugamba bayonka akutegeera si kwa mpaka omuntu osalawo butategeera okimanyi kino omuntu asobola n'okuba katula kino tukoze interview they are simple going to judge you okitegeera nga balabira ddala nti kituufu wali tolina option wali tolina kyakola naye bagamba era stiru yali talina kubeera na mwana yekka yekka okitegeera kati buli muntu alina entegeera kisaaka muntu kutegeera nga yewayagala anti kati bagenda kubuuza yo single I'm single mampasize
mpazise mama Sharon kyekyo ati mami kati abagendo olina okudda ku ssomero ng'akufumbidde ekimere okitegeera kati obadde olya mmere ya muwulu olyeko ku mmere ekinyiri okitegeera njiga kati gobadde weefumbira ng'okwoye kati wali ka dining osangako ekimere okitegeera oke naye nga si musanyufu ono anaasoboka ono omanyi abaana abakuze bazadde nga single parent babeera n'obujja neze omwana wange mugamba kati otera omubulirako ku ya boyfriend mistakes esobola okubeerawo zonna zonna n'otula n'oyogera naye simugamba kyayagala kuwulira yes mugamba kya ekituufu nti omwana omuwala alina okusoma ate bw'asoma alina okukola todipendingira ku musajja yadde ng'aba akuwasizza ekyokubiri osalawo n'osiima nti ono asiimye n'omundaga making sure nti yoyo kyembadde ngamba bano eno nti omwana wo mugambe nti nno bw'ofuna boyfriend muleete mulabe akimanyi simugambangako era bwe yaleeseeyo kalina yaŋŋamba 20 what 22 olayo emyaka emeka 22 myaka nga musanvu ajja kuba alimu amaliza senior 6 yes feka tubeerewo tulina omwami wa Shalom afe bwetuli tetukirina addemu asuubize tulina akantu kaffe kano emyaka emeka suubiza ate nga nange mpulira a few moments later bajja bujjayo tujja bujjayo gwerinda tujja bujjayo kasita okola ate nekirala tulina kola bintu bigenda swaza daddiwo kumumalamu maanyi ekyo mukyogera bubi ate ki tagenda kunswaza agenda kweswaza kukumenya mutima ogwani agenda mmenya gugwe ate kankubuulire bino ebintu abazadde mubikola bulala bw'afuna olubuto siize ngenda olwetikka naye olumwamu numwaki bw'afuna olubuto omusajja atagenda kumulabirira sinze yagenda obonaabona n'akaana ke walabye omusajja yassa omwana omulenzi oyo munenya onenyane omusajja yes ffe tuli bazadde bapya yasse waaki kati nga nsanga binnyo ng'aleese omusajja mu nnyumba tubyogera wano nga nkuba omusajja nga munenya bwe mansobodde nsobola omugoba ina good way ne mukangakanga n'afuluma n'agenda then nendiringa n'owange n'omukolako emikolo kubanga omwana oyo ategeera bulungi amanye essaawa z'enkomawo amanye ebudde bw'embirawo era yagamba omulenzi yamuwa password ti jange ewaka ate nekira mwana watuukirawo obutatya okuleeta omusajja ewaka kitegeeza wabeerawo ekitali kituufu nti eyo story nti daddi w'omwana oyo abadde tabeera waka awo ajjawo buzi bamanyi tetubalinaako buzibu bezoobe n'emisango gyabwe bya kisiru nnyo 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 sirinaako mulenzi era oyo mugamba bw'ayagala omuvubuka ku myaka gy'atayogedde biba bizibu bye ate era ne waaba nga tatuusizzaayo si musango gwange era omuntu alinnenya endiba ali kumpi nga musowa nja mukuba anti bwe batyo babeera bajaji omwana we yafunye olubuto alufunye munze kati datishara mukankubuuze waliwo biseesinga emukola vidiyo obuyimba obunyuma nemu ngolaba ffe nga ffe abakimanyi nga tukimanyi bulungi oyo muwala oyo mukola vidiyo then omuntu kera omuntu nakumentinga ku komento kukyasinza obeera ebuzibu bwe mugulawo Shalom bwe yasooka obbiraba tebyasooka mumenya mutima manya ebiseera ebisinga goyinza okulaba ng'oli gumite naye omwana ono n'alaba comment shambi walaba ezo comment zisasookanga kuluma towulirangamu bubi nga mpulira bubi kuba nze mba nkimanyi nti nno daddi wange nze yaŋŋumya kuba nze zammenya nenkoma ne mugaa tugenda kwesonyiwa TikTok dayira naŋŋamba ebigambo bino abasiru tebaggwayo mu nsi ojja kweggamu ono omulala jje then nensigala ku TikTok naye nga nze nayisazeyo tugiveeko naye nange ningagwe nange nsobola okumenyekamu omutima kubanga abaana bakomentinga omwana ave nakomentinga ogugambo webaka ku muwala we bannange notulira omuntu nogamba kati waliwo yakomentinga amabegakaawo ku vidiyo oba mwali
mwali musenguse nga mugenze mu video endala kati ng'omwana musanyufu biki oba yali hago oba kyali ki olina byonna kumete mufunye gye mugenda okweriira nga wagazi nakumete nga namuddamu ne mwana yeggwe olina amagezi sijjukira ki kyeyanzira oli namubuuza olina amagezi kati nodulira omuntu nogamba oba abantu amu magezi gaabwe gakola goosa nedda ndoze ngamba abantu abo ebiseera ebisinga bwaba mukazi nga komentinze ekyo ekintu kizeeyo kitegere nti kitaawe yamwebakako bw'aba musajja aba yebaka ku nnyina kubanga gwe maama wo aba takwebakangako oba nga tewebaka ku maama wo oba nga taata wo takwebakangawo ojja otya feeling egamba nti taata wo no yebaka ku mwana we obalwa kuba nti oluusi nsula ndowooza nti nooba newcomer kuba wali wabikomentinga ne badabula ba newcomer ku internet neyafunye essimu eggulu maybe oba abantu abamu bamugambye baba tebanafuna ssimu naye kati oba oliawo newoba tonafuna ssimu otegeera nti nooyo muwala ate nowekomentinga eyo komenti anti abantu abamu basiru kale sijja kugamba busiru naye kubanga kati bo kye balaba nze omwana wange nkuze muwahaaga omwana nkuze musitula kitegeeza bwe mba muwadde haaga si kipya nze okwata omwana wange ku mukono nakati we mba tutambula mba mukute ku mukono kitegeeza si kipya omuntu yofuna otya feeling eri omwana wo ate bebyo babimanyi bebyo tebabimanyi kati kankuwa okimanyi kino n'abakazi oyinza okudetinga omukazi n'alaba bondi gyolina wakati wo n'omwana wo n'alabira ddala nga kituufu n'agamba kitabika anti kakimanyi bulungi ne bw'onaawasa togenda mwagala nga bw'oyagala Sharon era stiru Sharon ojja kuba omwagala nnyo byawo biriwo ebiti si kwagala nnyo bonna nja baagala nnyo naye yes otosa kusoosa oli omukwano gw'omukyala mulala n'omukwano gw'omwana mulala yes but if anything happens nga weetaaga kudduka speed still oba ogenda kudduka wa mwana okusooka ekyetaagisa omwana ngamba omwana eti waliwo ekyetaagisa omukyala mba nkigamba mukyala era kyo kituufu sisobola kugatta kya mukyala kigamba omwana ate ekyomwana nkigamba omukyala oba ogenda kubeekoonya oba ogenda kwekonya naye kati osobola okubeera awo ofunye omukyala ajje like awayirize omwana oba ayogere ekintu omwana biki ogaane kukola kikyayagala gamba era nze era nagimanyirawo era nze nakiraba era nze omanyi naffe tetutudde omukyala nawayiriza omwana era mu byensaba nsaba alaleme kumpa oyo atategeera anti omuntu atategeera amenya nnyo asobola n'okukulwaza asobola n'okutta musajja yagambye nti n'olwale embawado ziwe zigatira wali ekolo kaseera omuntu atategeera amenya oyinza okuba tobeerangako na muntu atategeera nali mbaddeko naye mukwano omenyeka nali mbaddeko naye ate omuntu atategeera tategeerirako ddala newomunnyonnyola biralaba oba ŋŋambe ng'okola ki oba omugamba kituufu ye ng'agamba ekiki kyekiba ekituufu anti ye aba alaba nga yategeera ennyo kati beba oli najja nagamba nayogera kino eno obireka togenda wasadde owasadde kasita agenda mu kisula era waddira wakomerawo ajja kusangawo newcomer njagala yaba amusangawo omuwala omusajja oyo nga yasangawo omukyala naye ng'osobola okikola nga nnyinimu mwali naye ng'osobola okikola lwaki amaka gage ate nze mugage njaweerayo amateeka naye lwaki aweera muganga amateeka si busungu si busungu najja beera mugage nga mugendayo mala konkona Sharon obyagadde ebyo tobyagadde Sharon ekyo takyagadde ekyokuleeta omulala n'ava kusoma yagala nga waali asooka mukwemutto kyalabe dadi ono anaakola oba taakola ye ate kati awo bwanga owadde omwana obuyinza mu kusiimira bwatya sebo oleete omuntu akuvuma yasiri kandi mwerave baziba amaaso twateesa kaakano be mbagamba bituufu amala batwateesa nze bw'aba agamba agenda kunsiimira omukyala gwe ngenda obeera naye akkirize musiimire omwami Sharon omuganya okusiimira
buli omu tayingirira munne naye sigenda muyingirira ku nedda si kusiimira naye osobola omuleeta n'agamba dadi oyo wamuleese naye anti era kyekyo bosiimye naye nange gwaleeta nga ngoga simuwulidde bulungi kati bwakuleetera omusajja tosobola mugamba nti noyo musajja simusiimye asitegeerera bulamu bw'oli mpozi nga ntegedde oba omusajja mulwadde nga ntaasa omwana wange kisoboka naye saagala nnyo okuyingirira mu bulamu bwa mwana wange kati osobola okkiriza omwana wo okuzaala ng'obudde bukyali oba okuzaalira omusajja alinga gwe wali nga bakuzaalira kyeŋŋaana kubanga ne gwe nazaala yakula katonda wabakyaleese siri katonda siyinza kuteekawo galanti nti kino bwe kiti just nsaba omwana wange abeere okay yes anange Shalom kati kankubuze Shalom shamundaba nesimu ya Shalom ya dadi Shalom mwana nkwata nesimu ya dadi yesinya Shalom enesimu yiyo nange wajija ani dadi yajigula nakuleta nagamba ngulide esimu kati mulimu enabaza abantu mulimu ya dadi ne yasenga ne ya mikwano gyange abo mulimu enamba nnyo okukasa obeera ku WhatsApp mwali kati esimu ogikozesa ki ndaba TikTok ngenda ku page yaffe nendabako nebifako anagulira data dadi zampa zengulako dda ez'akameeza n'afumba omunyeebwa ez'akameeza bakuwaza nnyama g'ofumba kinyeebwa nanti olumu ampa ez'okulya kati ezoba nampa nga just pocket money kati kwengula nenteekako okuba enjawulo okuba enjawulo y'akameeza asikuba njawulo katonda wange sente ennaku zino ebintu byaffe kati nendama iyo bajongeza kire hafu eri mutwalo kituufu ate nga mwino tofisaako tofisa tali mukazi atafisa sente ama esente ya ekikazi kirina sente ziwerawerako azize engoye zange ebbanga sente zizenera mutazimpa ate zibeeramu temubaamu ngabula ngenda situka wano ngende temubeeramu sente ezo sente ziba z'abadobbi ziba zize abakazi bankubira ddala amasimu abo basukka mu 10 omwana muleke sente zasanzeemu tazikuwa konze buno obudde nga buli Promax mbako ke katuyambako okwoza ku ngoye ezo ne tuddamu amaanyi ke mulekamu iye ate laba muli musajja yena leka sente mu mpale ng'okigenderedde ezo sente zituyambako okuddamu amaanyi kati lwaki muwa sente badobbi mukwate mitwalo n'emitwalo anti dobbi simulekera mmere simugulira mmere waka omuwa sabbuuni n'omuwa yes ne sente z'okwoza n'ez'amazzi kati osaze omunango onjawule nedda si kwawula omusajja era alina leka sente mu mpale omaliridde onjawule kati badde olekanga mumeka ate nzimanyi ndekamu neerabira nze nninyuka nkooye sente meka gye wali osinze kusanga mu mpale ya dadi ng'ojoza ezisinga obungi osangamu meka oluwe nasangamu 5 naye eddako si kati zokka olumu nesangamu ezisi entono bwesityo tosangamu ekyo omutwalo nga kyekutte kati wasooka osanga sente za dadi ng'oli mukooza tewazimuwa nze yakomawo nemugamba nazisanzeemu nenzikozesa nga tosoze zimusaba wakozesa ki Shalom nga baali bakulekedde sente z'okukozesa
bwe byetaago nze nasanga sente z'omusajja mu ngoye ekintu kye nasooka okukola oba gwali mutala gumu 2,000 nagana ne ngulirawo ennyama kolo tetulya ennyama saayina budde tetusobola kulya nnyama sente ya Shalom eba sente ya Shalom jammanja ne mukiro nekirazuuka nakugaa tino dadi njagala ssente naye kati nange kyenkola loze bampa mala zirya ne mugamba nakati bampadde ekitwalo yesterday ekya Shalom yes wallahi nanti kati twogeramu nga wogambe nange wasangamu mu ngoye n'ozirya nyiise kiba kiyiseeko buli bwoyo zozisangamu si buli kati kaseera nkunkumula naye kyokka ate akulangira mpale njikunkumula ebyo ebintu si bitufu dadi Shalom mutandika okulekeramu mwana sente mu mpale at least mulekeremu kyebiri nedda kyokola tozireka mu mpale emu oleka muno 2,000 endala nogirekamu 10,500 endala nogirekamu emitwalo omwana naafuna amaanyi tagafuna abireke ate nokukoleza kiyamba gwe kati ndagende ku ssomero genda wulira ate bwogenda ku ssomero simu ogenda girekerani era ninaira girekera dadi gindekere kuba nze nyina nkadde anti era mba nnokomawo ne ngikozesa kuba ku ssomero tebakkiriza simu kati awo mba nogireka ewaka nja gireeta esola wansi wa piro nange kati wenjirabyeko era bwako kati Shalom talina abantu bwamuwa essimu wava ku kyomuwa essimu Shalom ogamba nti nokamukwata essimu muwe no edda kuva dda nga beera n'essimu kozi naye nange okuba nga muwuliza obusimu obutono era essimu entono ebaddengayo waka kubanga naye n'okuba anti kati upgrade anti yasoma bulungi then kale nina ebintu byetwesuubiza nze naye nti bw'omaliriza kino eno tugenda kukola kirabo kya sake bw'omaliriza kino eno tujja kukola Katonda abanga atuyambe bannange kino kirabo kya gundi ky'okusoma obulungi dadi amaze n'abyogera twasoma bulungi kino kitulagira ddala nti no Shalom kino kyekiro kya dadi we kye yamuwa nga amaze P7 results nga zikomyewo omwana yasoma bulungi esimu gy'alina abalala temulizikwata so anti ffe batuvumye nnyo batuwako ku nnaku kanako tekagenda kula ogenda kufa ogenda kuzunga okitegeera kadadde wo bwalaba Shalom ng'akuze nga naawe olina achievement alowooza ki mu mutima gwe ayogera ki nze dadi wange nsoogera naye ate okimanyi kino bw'olifa ali just feed era nomala ofiira wano semanyi bya Katonda asoogera naye dadi teyandibadde muntu kale kagambe mu buto kozi nga mama afudde twabeerako kko naye ngaawe olaba wendi ne Shalom nga si mubi era yatuyisa bulungi naye kati okuwasa like abakazi ne bamukwata edit omanyi nawe beeditinga naye era ekyo nyinza okugamba naye aba yayagala gwe basobola okweditinga ng'oyagadde nedda edit ogimanyi basobola kukwatamu fitting ye naawe wamma omutwe guba muyabayaba ositegeera kyagamba omutwe omugumu tegukwatamu fitting ebintu ebisinga biyingira mu bulamu bwo nga naawe okkiriza biyingiremu kyogamba yakkiriza mukwate fitting era yakkiriza oyo omukyala yali wakumeka ndoza wakubiri eyasooka teyakwata fitting atali mamiwo oyo bwe yajja n'awuliriza ebibi kozi yakola bingi bwe twali tubeera oyo mukyala oyo jjajja oyo osobola mukkiriza okubeera n'omwana wo step mother asobola mukkiriza kubeera nange kati ate olwomukkiriza nti okubeera n'omwana wange tekisoboka
ngaze nagamba nti no dadi wone yeetonda biki nagamba nange bibaawe byonsaba kunsonyiwa asimanyi kweka feeling nze sikweka feeling omuntu gwe saagala seekwenya nkugambirawo sikyagala otherwise bwe mba sisobodde nkwewalira ddala omwesonyiwa nenkwesonyiwa kozi nali nsobola okukola bingi naye nakitwala nti oli taata wange sisobola kuyimirira no nga yimiridde wali nempanyisiganya naye ebigambo so kye nalina okusalawo kubanga oli mukyala we yali tasobola mwesonyiwa nze kwekola ki nembeesonyiwa kozi era yali angobye nange nengamba kansirikire bwe ndi kasita katonda teri yava waka mirembe mu baana Buganda omulimu abawala n'abawala bagoba bwatyo bonna bava bubi basenga Shalom abava bubi embeera yabanyiga omuntu ngawo noga nti omuntu akaddiye ng'akyali muto n'okaddiwa ng'okyali muto bisesinga abantu batera ojjajinga balasita kati wuyo oli lasita ogaseeko okubeera single father judgment teziri kumpi kujjula kitabo ky'abajjaaja nanti kati nze olaba twali tusula oyo amanyiwo nze kyansikiriza ennyo kale nazaagalanga ndi muto enviiri kati ate bwe nakula ate nenzaagala nnyo lwaki nti nawulyanga abantu nga bavuma abantu abalina enviiri nga babavuma nti abo babbi kubanga newaka bakyogera nti oyo mubbi omwana mubbi muyaye talina kyagenda kubeera mu nsi naye kati wenzeze enkula nsuzeeko ku mizigo ez'enjawulo ndabyeko ku basajja abakuba ebikalu n'ayambala musonso n'akuba ekkooti n'ava ewaka nga taleseewo kyakulya kubawo nnyawo yes n'abaana b'abantu abo tebasoma ate teri ndabyeko ku basajja nze nalumbako ko omusajja kiro nga musajja wavunaanyizibwa naye ng'akuba omukazi okufa enviiri kawalaata yeekubya ebikalu n'akuba obukindo neefuula ategeera n'enkyawa era nze saagala n'oyo mugamba nnyo nze tondeetera akasajja kajjento agenda etalasita no oba lasita kasita nga gwayagadde olaba zinene enviiri teziri mu ntegeera ya muntu okitegeera nze bamutemampa abo nnyo abeefuula ennyo serious abo abeefuula abategeere ate kasita agattako obugalubindi saagala nnyo maama omanyi lwaki ekiri mu muntu kale oba rasita ddala waliwo omuyaaye ne rasita omuntu nga muyaaye nga rasita talimba abeera real kijje ku nze ate waliwo abalimba kati ffe tulina rasita waffe nebeera naye rasita bwogiraba ize rasita alimba kati oyo si mu rasita ayinza okulimba naye alimba mu birala alina abalimba ye nga ye naye nolabira ddala ng'alimba te naye nakugamba nti mulimbi naye mu bino ebirabyo gamba being a good person is a very good person si muyaaya takwa butayimba abeera waka okitegeera naye ate abantu abasinga balinga babbi bakuba butayimbwa naye nga balimbika mu kusalako enviiri n'okwambala obulungi ate wali muntu akyasinza obutayira navunaanyiza ngaobwo obusajja bw'amasuuti genda kwabo abantu abasinza okubba sente z'abaana abali ebweru olabe babeera basuuti bamasuuti obeera mu ofiisi barepinga abaana babaggyeko sente batunze bawunya bulungi bakubya amataayi naye ng'emitima mivundu kati so nenkikyawa neŋŋamba kambeere bweti ate kinyambako n'omuntu okuntya oyo muyaaye nakyo kiyamba nga nze simanyi balala naye kinkumako n'abalala abalasita bempuliddeko bagamba bw'asanga omubbi abamanyi mubbi munne kinyambakoko nga era ku nviiri kootava kizivaako ku nviiri tozivaako naye wenaaba mpasizza nja sala ate ng'osala zaaki nkole bebi byagambye tulekeemu ate naawe naye lino eriiso bombastic ai lino eriiso lidagira ddala nti no Shalom tabisiimye ajasiima nomulanga supportinga
sisalako nviiri. Kati Shalom bwagamba ddala tosalako omukyala n'agamba nze saagala nviiri okwenda naki kyo kyembadde nkubuuza luli eri simanyi bbanga lyemba ngenda kumala na mukazi naye ate nkimanyi obulamu bwange bwonna omwana wange agenda beerawo oba njagala oba toyagala oba mu bubi oba mu bulungi ajja kubeerawo. Naye omukazi asobola okutuuka n'akwegaana n'agenda n'atandika obulamu obubwe. Shalom dda tabeerawo n'akunyizaamuko kati monyiga okola oti afuka mu kabaketi ekyo kibadde kyetaagisa anti busungu obuba bumuluma ng'ayagala bufulumya. Bannange abalabye show ya Daddy Shalom ne Shalom mubeeko kye muyiga. Abasajja muyige nti nno oba ozaalidde mu mbeera ki oba mbeera ki totta mwana wo. Oba ozadde otya oba otya totta mwana wo, mulekera okulekera abasikazi abaana nga mulowooza bo be balina okwetika obuvunaanyizibwa. N'omusajja asobola okwetika obuvunaanyizibwa ate omwana n'akula ng'ali fine ng'ali bulungi ng'ali very very positive kati nga Shalom gwesooka omulabi. Kyenyirira mukwano era nawe kakasizza muntu nti nono mwana wa musajja okitegeera kati that is the true meaning of omwana wa musajja. Ekirala abazadde ekirala kingizize ku gundi ya Shalom ono ne daddy we muyinga okwogera n'abaana bammwe mulekera obeera very harsh eri abaana. Omwana oyo gw'osindiikiriza n'omufuukira ekizibu ekyo yagenda ofuuka ensonga ate ng'omwetaaga naye ng'okyogenda okudda mu maaso ge okwogera naye. Kuba obaoliawo singa daddy wa Shalom yalina omutima omulungi, singa Shalom abaoliawo wali wa jjajjawe singa teyamenyekanye n'omwana. Nammwe abakazi be bawasa obuwasa n'otuuka n'ofuuka ekizibu eri famire eyo tuyambe bambi. Tomanye enkya kigenda kubeerawo. Oyinza okufa oba oliawo oyinza nawe okuva mu ago amaka ne baleeta omulala ate nga ye ali worse than you. Kati bw'ofumbirwa awantu gezaako okubeera naako obuntu. Mulekera okulowooza mbu nno mwaba bategerera abasajja bwe bamufumbiddwa. Kyakinjize mu show eno ekinsanyusizza kwe kubeera nga Shalom best friend wa daddy we. Ante abasinga si ba best friend. So beera omwana we nga si best friend. Bekinsanyusiza okulaba nga Shalom agamba daddy we ebimuluma era ne Shalom Daddy Shalom naye n'agamba Shalom ebimuluma era n'amubuulira n'ekyokukola. Kati abamu muyigire ku baana abantu ababiri mulekerawo obeera ate ne bw'oba olina omwana wo ng'olina gye wamusuula tuyambe genda omunoneyo. Mukitegeera genda omunoneyo. Anti mumanyi okuva ne mweyogeza mbu nange oyo yanzaalamu. Abampe kati nga nkyali abazadde akagambo akasembayo abazadde abakuza abaana bokka n'abazadde abafuukira ekizibu abaana. Omuzadde ofuukira omwana ekizibu kkiriza nti omwana naye ajja kufuukira ekizibu. Gwe kasi ofuukira omwana ekizibu naye ajja kufuukira ekizibu. Naawe omwana kasi ofuukira omuzadde ekizibu n'omuzadde ajja kufuukira ekizibu. So muwuliziganye okubanga wazaala omwana tekikujjako kumuwuliriza. Bw'oba selfish nti bw'osalawo nti omwana alina kulya kawunga amuwulirize. Nze sisalawo mmere waka gye bagenda kulya era simusalyangawo nti n'ogenda kulya kino. Nze ogwange ngukola nembawa byensanzewo byendya. Olumu binyizaamu nga nalese kyebiri n'osanga bakozesezza kasango naye olunaku ne lukola ki? Olunaku ne lukya. So bwebityo webiri okubeera friend eri abaana bo mpozi n'ekyakantwala omukisa guno okwebaza baclianti baffe abawagidde JK Furniture to the world. Bannange beebale bose nga si mmwe mwebale nnyo nnyo mwenna all over the world mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi n'okwebazaamuko bambi abantu bano abeeko ensuso abantu abankubira ku ssimu era nga Daddy Shalom omwana waati kola booti nga tayogedde mu public naye nakubira essimu
bambi mbaagala nnyo ekituufu omwana takuzibwa muzadde omu ne bana abantu mulimu omukyala gwe bayita mami Alice akolera ku Hama edduuka liri A58 atunda ngoye bambi webale nnyo byokola ku lw'akabaliga famire ku lwabinnyo bambi bagendeyo bamuwagire mami Alice obudresi ayambaza Shalom okuva ku pate z'ebiki byonna bambi amuwadde mwebale musapootinga n'omukyala ye yagaana okumwogera kyenjijukirako kale tabakkiriza kuyita bukunya bagulira bupaajamu bwabwe obw'omunda then n'ebirala naye tayagala nnyo kumwogera ku kamera naye nga naye akolamu omulimu munene nnyo so n'abantu abampa advice mu ngeri ey'enjawulo naawe mpozi webale kunoonya baneebazizza webale nnyo bambi webale nnyo webale okusiima bambi nange ndi musanyufu banange Dadi Shalom webale nnyo munange I'm Fiona mwata kukkiriza kutuula mu katebe ke ne bambi oli so welcome you webale nnyo webale ddala bannange you people baneebazizza mwe muddawo mulowooza tuba twebaza naye baneebazizza banaye mwebale nnyo kwagala Dadi Shalom ne Shalom bambi nammwe abavuddeyo okumusapootingako ku lw'omwana bambi ne mumubeererawo mu ngeri emu oba endala omanya nti basinga mulowooza okubeerawo omuntu cash batusobola okubeerawo omuntu emotional bambi mwebale nnyo mwebalire ddala ne mutajjajinga ne muteeyogeza ne muteefuula basiru mwebale nnyo mwebalire ddala poza akatalekeka Brown semezeyo kamera ano zoominga kwa kyengenda okwoga kigenda ya kikambwe akatalekeka nteka munzekka zoominga buli musajja gy'oli nga walekawo omwana wo kubanga mwafuna obutakkaanya gwe ne mukyalawo n'osulawo omwana wo n'okwate kubo n'ogenda todda yes todda mabega bw'oba tewasobola kumulabirira tukwegayiridde todda naye bw'oba oli mukazi nga wasulawo omwana wo n'okwate kubo n'ogenda tuyambe todda yes kati ekitegeeza mama Shalom ye musajja yasulawo omwana tadda kitawo tadda webalejja webalire ddala mubeere bulungi mweraba